Musawuziri twawula agaye nti Kadiba Nyansiyo akutadde mu ssaala ze era kibadde kisoboka ate mutabani wo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege kakati nno tugenze omutendera gwaffe ogusemberayo ddala wano mu studio nga mwana muwala kwagala kwe Juliet sigegamba kwagala kwe Juliet ali ku muzindaalo kansooke nkuwagizeemu ne bano banno tuyisingize Bone omuyizi w'essini ey'okuna agambye akwagaliza buwanguzi lwakuba kale atubiddeko maama we ne banne bonna tweyanziza nnyo tweyanzeege ono Yudaaya owa Yudaaya Computer Center stationary ku Twin Tower Masaka City ayagaliza Julie Yudaaya ono yasomereyo wammwe abaagala bwagazi kale omusomesa Mayiga Keri agambye ayagaliza omuyizi we obuwanguzi mukulundawula ntwalira omukyalo oyo weewaawo kwagala kwe ng'erinnya lyo naye ng'era abajjukiza omutendera guno Wakayima bwakulema busatu tutandise n'engero atambula serebu ng'omuto gw'amenvu weeyongereyo toereza atambula serebu mbanziriremu saawa ekkumi Kadiba akigaana bagamba nti atambula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi si kyekyo gwe kyobadde ogenda nti ogenze kiserebettu nga mu muto gw'amenvu. Olugero olwokubiri atudde kyaziyazi ng'omukazi omunafu kyatuula mu Tereza atudde kyaziyazi esaawa ekkumi Kadiba taliiyo omugumba kyatuula ku mmere omugumba kyatuula ku mmere Kadiba muwa akabonero olugero olwokusatu atunula seddoolo ng'omukadde ayogereza bakuwa obubonero busatu atunula gamyansa ng'omufumba amira agookya bakuwe busatu eyo katuveeyo kwagala kwe katugendeko mu byobuwangwa mpaayo abantu babiri abatabula ku kijjulo ekiriibwa nga baleeta kaasuze katya abantu babiri abatabula ku kijjulo oba emmere eriibwa nga baleeta kaasuze katya maama w'omwana ne jjajja w'omwana bakuwa obubonero busatu obadde osobola n'okutugamba taata oba ssenga ekibuuzo kyo eky'omukaaga mirimu ki omwana omuwala agenda okufumbirwa gy'asooka okukolera bakadde be ku lunaku lwe baleeteddeko kaasuze katya abakyalira ekinywa ky'enku abasalira n'ekinywa ky'essubi kale obubonero busatu tweyanzege Kadiba oluvannyuma lw'okulaba musawuziri twawula era wano akuzeemu n'agaa nti Kadiba Nyansiyo gwe tokwata ku bintu bajja bikutereereza nga bw'obyagala musawuziri twawula ekyapasoni wa Kirumba Sab-Kawunti Buyiisa Kaabwoko akwagaliza buwanguzi kale musawuziri twawula n'entambula ya Kadiba Nyansiyo okuva ewa jjajjaawo omukadde Angelina Namaganda ejjongoza kaliisizo muzzukulu tonswaza yakuteeka mu ngobya obubaka okuva ewa mujuzi Furedi omulungamya w'emikolo ekakuuto Kyebe Kadiba gwe wekka mujuzi Federico oli otya si ow'omujengere site mujuzi Federico oli otya kulikayo oluli lwe twali eri twazikubira wamba ne ziboggola ekyenvubu tomanyiiyo towuliranga nayo
ono ye vice chairperson wa Kirumba Sub County musawo Kayongo Hassan Ziri twawula njagaliza mutabani wange Kadiba omukwano Kadiba fa abayizi ba senior eyokutaano okuva ku Laminays emanyiddwa nga Zaake Secondary School Kabira Kyotera tukwagaliza buwanguzi mulimu Nakalyango n'abalala mutulabire nnyo Madamu Penny ne staff ya iChart organization aba iChart ne Dr. Fred Sowamala gyali professor mwebale nnyo Kadiba bano be bayizi bano ku St. Luke Secondary School Kirumba Kaliisizo bakulembeddwamu Nabbanja Lydia Senior Wano Nakafeero Nabulime bonna bakwagaliza buwanguzi transport huyo Senior Wano neva mu transport oyo yenna Kadiba n'obaswaza mutwale Kadiba Yampaso. Tutandise n'engero. Yes sir. Siwe muke. Yafa n'omwami. Bakuwe busatu. Sentamu nkadde. Togiteresa munno. Bakuwe busatu. Sebusiru buto. Obugola abuyita buganzi. Kadiba onoobutya. Simanyi olengera mu mpapula zange. Olw'okwekenneenya. Sebuko bunaafa muwe busatu. Olabira ku nsugga. Kadiba. Mu ngero mpangudde kankutwale mu byobuwangwa nange nkusibe ejjiribwa. Ekibuuzo kyo ekyokutaano. Njagala ompe amakulu gaakyo. oba kitegeeza ki? Yes sir. Okuvuma omugole Kwe kubuulirira omugole asobole okubeera n'empisa mu bufumbo bwe. bakuwa obubonero busatu. Kadiba bw'ompangula ku kino nga nkuta omutasala njala kye ki? Yenkoko. Mukulu kale twala Kadiba nsoose kwagala kwe Kadiba takukanga katugende ku kibuuzo eky'omusanvu okuyimbya omuntu endubaale kisoko kitegeeza ki? Kumubonyaabonya. Bakuwe busatu okwekwata omusoobooza nakyo kisoko kyo kitegeeza ki? Kwekwata omusoobooza kuddawo nga tofaayo obeerawo weebuzaabuza. Tereeza Okwekwata omusoobooza okubeerawo nga weebuzaabuza tofaayo ebintu obikolankulana. Kadiba tewali kuba kwetya okitegedde tomuwa era ne wano kankutwale muggulama amannya ag'enkalakkalira kye ki? Amannya ag'enkalakkalira ge gagaweebwa abantu oba ebintu nga ga bwannannyini. Bakuwa obubonero busatu nkututte wano ono mwami wa Ssaabasajja Kabaka ng'asiimye bw'amuwa okumulabulirako essaza lye erya Busiro aweebwa kitiibwa ki? Ssebwana. Busatu. Tugenze omwana wa mukoddomi wo tugeze kwagala kwendi naawe. Yes sir. Mukoddomi osinga obadde musajja omwana we gwazaala ng'oba omuyita otya nga muwala? Jjajja. omwana wa mukoddomi wo. Omwana wa mukoddomi wange. Amuyita Jjajja. Kadiba nga muwala aba mukyala wange. Aba mukyala wo bakuwe akabonero Kadiba. Wuliriza ate oluva ludda lw'emala omwo naye era bino byonna muteekwa okuba ng'obimanyi. Mubaka ki akiikirira essaza lino lye ŋŋenda okugamba mu paalamenti eno eriko kati? Akiikirira Kakuuto. Akiikirira Kakuuto Geoffrey. Bakuwa obubonero busatu. Kale kozi wali ate naye nedda waba akyali Buddu naye kale mpa amannya g'omukulu atwala essaza lya Buddu Pookino atwala essaza lya Buddu amannya ge? Pookino Judy Muleke. Bakuwa obubonero busatu. Kwagala kwe tuli Butoola omusu omuto baguyita batya?
Omusomuto. Ekidaali. Kidaalimbo bakuwe busatu atweyanziza. Kaakati kino kyo kitegeeza ki? Buulira awuliriza kitegeere bulungi nnyo. Akatiggusa nsolima kye ki? Akatiggusa nsolima. Akatiggusa nsolima. Akatiggusa nsolima. Kadiba? Ke kasiriikiriro akabeerawo naddala nga badde owulira Uganda. Kasiriikiriro akabeera wakati awo Kadiba mutereereza omuzindaalo guli bulinda bwino. Kadiba tugenze ku kibuuzo ekyomusanvu. Kukomba kw'erima kisoko kitegeeza ki? Kugaanira ddala. Bakuwe busatu. Ebigambo obutabaako mutwe na magulu. Ebigambo kubanga si bituufu. Bigambo kubanga si bituufu. Kadiba kankunywereze wano. Oliriza. Mpaayo ekyokulabirako kimu kyokka ekyannakasigirwa ez'obuntu. Mu. Oba ku. Nedda. Naawe nkunywezezza. Ndowooza tewali wakayima kwagala kwe. Kwagala kwe olonda? Nze, gwe, ye, ze nakasigirwa ez'obuntu. Tugenze wano. Ekibuuzo eky'ekkumi. Omwami atwala essaza ly'ekyaggwe y'ani? Mwami wa Kabaka. Nja kufuna oyo Ssekiboobo. Sorry. Nakyogedde dda. Kale, omwana oyanguwa ng'essaawa ekubye. Kadiba, omwana azaalibwa jjajjaawo bw'obeera omuyita otya? Bw'aba mukazi aba mmange, bw'aba musajja aba kitaawe. Busatu. Byomere kitegeeza ki? Ye muntu omugagga. Neyanzegesa. Bakuwe busatu. Akabanzi kyeki? Ye ddalu. Ddalu. Bakuwe busatu. Ani minisita w'ebyobulimi mu Uganda wano? Minisita Judith Nabakooba. Museveni n'akuwulira ng'omuwadde ekyobulimi nga yamuwa kirala. Omumanyi? Oye Fulanka Kajiiji tumwebaze. Okitegedde? Kale tugenze ku 15. Fortunate. Erinnya eryo liwulira? Nabukenya. Mpa ekitundu kyakiikirira mu Paalamenti. Ye mubaka omukyalo wa Kyotera. Kyotera erimu ebitundu bingi. Titumuwa. Mubaka mukyala owa Kyotera wa. Kyotera? Tewaliwo mulala akiikirira, Mpalanyi akiikirirawo. Ataddeko kaliwako omukyala. Yataddekako omukyala tumuwe. Mbaka omukyala owa Kyotera. Kale, bwe mbanga omusazeewo babukuwadde obubonero ze mbadde mbukumye kuba mbadde njagalako nti Kyotera district. Atweyanziza tugenze mu bwino. Kaakati kano ka Kadiba. Kano kawe omwana muwala. Kadiba agenda kusoma kano. Tugenze mu bwino omulungi awuliriza tetugenda kubaweeza abaana bano kabasooke basome bwino kuba n'ebyokukolako tulina bingi kuba olwaleero tufundikira Akabbiinkano wano mu studio za Radio Buddu. Okay. Facebook yaffe gye tuli olabyewo Tereza omuzindaalo guno Daniyo wali bakulage wootandikira tandika osome ng'oli muzindaalo bulungi. Awo olwatuuka ng'omusajja omutezi w'ebinyonyi akwasa enkwale ku mutego gwe. Enkwale bwe yamulaba n'eraajala nnyo nti, "Ssebo tonzita era ndeka ŋŋende. Nzija kusalira enkwale zinnange olugezigezi
zigwe ku mutego gwo ofune nnyingi. Omutezi w'ebinyonyi nga n'amalusu gamusolobera yaddamu nti lwakwogera bw'otyo era siri wa kukutta, nzija kukulya. Naye ate omusango gwo ogugezezzaako nnyo, kubanga omuntu alya mu baganda be olukwe alyoke yeewonya. Omuntu oyo agwanira ekibonerezo ekisinga n'okuttibwa. Awo nno kyennaava nkutta ate n'enkulya kubanga ozizza ogwa naggomola. Olwo bw'onoolya mu baganda b'olukwe onaazaalukuka otya? N'olwekyo gw'osaana okuvaawo kubanga oyagala kuzikiriza banno bonna. Omutezi w'ebinyonyi olwalaba owamala okwogera ebyo enkwale n'agisalako omutwe, nange awo nalabira. Kolikayo bakuwadde obubonero 7 kaakati wali okukuta basomye kukutta ate wali akasoose ffe tuba tukulaba naye nga bulinawo abadde mulungi wakadiba akagira ako akaddako bwonna nno obugero buyigiriza mulabye okulyamu bannammwe enkwe ekibonerezo kuba kufa kati somaako omuwulirize bulungi nnyo omutereereza omuzindaalo tandika kadiba ffe tugaba bubonero kati. Awo lwatuuka nga wabaawo omusajja eyalina embaata ye omukazi. Embaata eyo nga buli lunaku emubiikira ejjirimu erya zaabu, naye Ssempala yagenda okulaba ng'okufunanga eggi erimu obumu erya zaabu buli lunaku tayitamu mangu. Ko ye mwoyo nti leka embaata eno ngibaage nfune amagi gonna aga zaabu omulundi gumu. Teyali mubi ng'embaata agibaaga. Mu lubuto lwayo yasangamu ejjirimu kyokka erya zaabu, naye ate ng'embaata amaze okugitta. Musajja wattu yazisoma aziva wakati. Awo nanga we nalabira. Naye muwe musanvu tweyanziza mubiwulira bannaye kati embaata yabiikanga ekiri mulimu eryazaabu lino lyo lyalaba nesaawo ejette eri lifune omulundi gumu. Tweyanza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza ddali obutuwumuzaamu kyobadde ogamba oba mpozi. Kale tuwumuzeemu katono tukomewo mbabuulire ekiddako. Nukwebaza Katonda emyaka 10 egyamukoze munnaffe. Sima nabo ekinja ery'omuwendo. Era eriko munabawulira wa Kabaka Mutasa II. Okutumiddwa bagende kuona yabutu newsroom banonyeyo lunch olwaleero mwena bateredde bagende mu folder ki lunch kwe yewotabadde gwe nabasevingire baade baagala kukola baganda babireke folder ya lunch bakerere sokoleke kati on air buddu newsroom lunch olwaleero kuliko 23rd oyo lunch Nabu Kenya 14 amanya alina mangi we buzibu ye fortunate Nabu Kenya nene nabukenya kweriri mama yekotinekirozinatongo nabukenya nalyo kweriri ekirina ebyokukola ebisembero lero tuwumbawumba puroguramu se era bano olumala bo nga bakulu Jesse, wewe basi mwa kutoleuli. jebali atya kyo Jesse, wewe nayo gara kwa watabadi.
aye n'ogenda kwebaza abantu kwebaza abantu ku muzindaalo ekyo nsobola kikola okwogerako ku muzindaalo nedda niyo olina okwogera ku muzindaalo Jese muwadde omuzindaalo. ebyazanyira wano buli kiseera teekayo kale tweyanziza nnyo tweyanzeeko omulungi awuliriza tukomyewo nnyo naye nga twagala kwebaza bannaffe betutambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala kigemuzi agenda kusooka atuwe omuwanguzi ayiseewo amaze okwegatta ku bali mu ddakiika nga 2 kwagala kwetumira olupapula lwange ddaniyo mwalubye mwebale nnyo kwagala kwetumira abantu nga 3-4 tumira omusomesa wange olulimi Oluganda Mayiga Keri muzira mbazira Namanda tutumira kojja atuleetako abasomesa bonna HM director n'abayizi bonna abantu bonna abampagidde mbeebaza Yudaya naye mutumirako owa Yudaya computer awe Masaka nebazadde bange bonna mbatumidde kale tweyanziza kadiba tumira abantu okusookera ddala nsooka okwebazako gyange musawo Kayonga Hassan Zitwawula vice chairperson Kirumba sub county gwe simanyi kye ndikwa naye kaŋŋamba ekigambo kiri kimutuka nti barakallahu fikum waliwo Reverend Father Kitobana mukulu wa Kaboko Parish ne Reverend Father Lutwama baagala nnyo pulogulaamu eno era ssebo munange bakutumidde nnyo ne bayizi bannange bonna bensoma nabo Kiyimba Joseph Nakasanya ime n'abalala mwenna sinza kwerabira n'antebe wa Radio Good Fans Club wa Mikwano omulongo Nakato Plus n'ensembyayo mwami Mujuzi Federico mujuzi w'emikolo kale tweyanzegeko otumidde Mujuzi Federico komaawo kale omulungi awuliriza tubeebaza nnyo mwebalire ddala okubanga mutambudde naffe Ivan awo dereva ku Mbalala stage webale nnyo webalire ddala okugobera Akabbiinkano bannaffe mwenna ebigambo bwe bityo bwe biri tukyayagala kigemuzi ajja agemulira abaana bano mbabulire ekigenda okuddako naye nga twagala nnyo okwebaza bannaffe bano betutambudde nabo mwebale nnyo mwebalire ddala tutambudde ne bannaffe ab'Amasaka parents konoweka mwebale nnyo mwebalire ddala essomero lino liri wano ng'oyambuka ebwala lya Nassale okuva ku Nassale mpaka ku Kyomusanvu essomero lino tuzze tulibabuulira kubako ku noti 758 68 97 nkaaga bannaffe abo tutambudde nabo okuva Akabbiinkano kano wekatandika okutuuka kati tugenda okukakomekkereza tubeeyanzizza nnyo tumwebale nnyo mwebalire ddala basaazi Silent Lion Mobile Money Services bano nno bannaffe bali eri Nakatoogo mu tawuni batunudde mu round about balina n'ettabi eddala eryerima eritunudde mu kapande k'essomero nabo mwebale nnyo mwebalire ddala bali ku noti 754 45 12 47 tweyanziza nnyo tweyanzeege Bukomansimbi Senior Secondary School essomero lya One Level abannaffe bano basangibwa ku luguudo olugenda ebigasa okyamira bw'otuuka Bukomansimbi ng'ova Masaka mukyamira ku mukono gwa ddyawo n'ogenda mu maaso awo katono ensonga ne ziba nga nnungi nnyo nkusaasidde ojja birangirira olimba St. Andrew Greenlight Kapa Endagwe essomero lino lyadde ne boarding ya nursery ne primary bano nno bannaffe Bbwa akenkizo buli mwaka tebatwerabira mu Kabbiinkano tubeera nabo bakugamba leeta omwana tumuteeketeeke bulungi nyaawe Endagwe bafune ku noti 7 noti emu 43 93 5 akati no tulinawo bannaffe bano aba King David High School Erukaya bannaffe aba King David High School Erukaya tutambula nabo aba King David Erukaya mwebale nnyo mwebalire ddala aba confectionery Sibalaba n'aba Cake House
management eno ekugamba nti tuleetera omwana okuva ku siniya esooka mpaka ey'omukaaga curriculum tugisomesa bulungi nnyo, security weeri ku ssomero, amazzi we gali ku ssomero, generator tugirina, ag'amaanyi g'enjuba tugayina, ebigambo byonna bwe bityo bwe bibeera. Omulava gy'abadde abeddusizza waliwo n'ekirala kyesiraba. Kale tuleetera omwana tumusomese 75043294. Waliwo bannaffe bano aba Winners Junior School, bano nno balina ebyetaagisa byonna okugunjula omwana omuto atandika bakutandikira omuyizi n'afuna omusingi omulungi. Ati Omuganda agamba nti entamu ewulira gusooka. Ffe nno tuli wano mu Nnyendo mu Kirinda, oyisa ku kisaawe ky'Akasana, awo we tuli. Tuleetera omwana tumugunjule. Yogerako naffe otubuuze ebibuuzo tujja bikuddamu ku nooti 75583913 be bannaffe abo aba Winners Junior School. Katusooke tufune obubaka buno ate tumalirize pulogulaamu. Neyanza nnyo neyanzeege ate era neyanziza naawe atambule naffe okutuuka olunaku olwaleero okuva lwe twatandika Akabbiinkano ku lulimi Oluganda wano mu studios kuba tetunnakafundikira tukafundikira nga 8 ogw'omusanvu wali embirizi mu kisaawe naye mu studio ko kagwa olunaku olwaleero. Twagala kwe Juliet okuva ku Malongo Baptist engero yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo 3, obuwangwa n'afunawo 6, Gulama yafunyewo 3, ebyawamu yafunyewo 12, ate Bwino n'afunawo 7. Omugatte gwa bubonero 37 teyalonzeeyo kabonero konna. Kadiba Nyansiyo ebisoko yafunyewo 6, engero n'afunawo 12, Gulama teyafunyeewo, obuwangwa n'afunawo 6, ebyawamu n'afunawo 12, Bwino n'afunawo 7, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 46. Olunaku olwaleero era omuyizi gwe tusembyeyo naye okutwala mu finals ez'Akabbiinkano ku lulimi Oluganda ye Kadiba Nyansiyo okuva ku Kirumba SS wali mu district ey'Ekyotera. Tweyanzeege Kadiba Nyansiyo tukuyozaayoza, kwagala kwekwatako Kadiba Nyansiyo mu ngalo kubanga tetubadde mu lutalo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Obubaka obuvudde era nga bwe tugenda obubaka obuvudde ewa Nantebe w'Abamikwano Fans Club, Kadiba Nyansiyo yazzeemu era n'abwetikka, katumusabire. Kati nno basibu ne bannyabo twagala okutwala okwebaza kuno. Okusookera ddala njagala mukulundawula okwata omuzindaalo weebaze bannaffe ba sponsor abatutaddemu ssente n'ebigambo by'omanyi ebiwoomerevu ate nkumanyi gw'osuusuuta naye mu ddakiika 2. Neyanziza nnyo Mulangira, ntwala omukisa guno okulwa bannange bwe tukola Akabbiinkano kano okwebaza ne sekwebaza yenna. Bannaffe abawulira nti Akabbiinkano kagenda kutandika ne bagamba nti sijja kukasubwa, ninako okubeera omu ku abo abateekako ettaffaali. Mu kiseera kino ebyenfuna si birungi nga ffenna bwe tumanyi, naye oli bw'abeera asobola okukwata akasente n'agamba nti kankasige mu Kabbiinkano, abaana b'eggwanga basobole okubeera nga bateekebwako ettaffaali. Bannaye tubeebaza bannaffe aba Winners Junior School, bannaffe mwebale nnyo muli mu Nnyendo wano, tubeebaza mwebale kubeera naffe, mwebale kwerekereza ne muteeka ettaffaali ku Kabbiinkano. Bannaffe aba management ya King David High School, mwate ndowooza kino mwakifuula kitundu ku mmwe kubanga mwaka ku mwaka tubeera nammwe mutuwagira ne mubeerawo ne muwagira abaana. Bannaye tubeebazizza nnyo, temujjanga okwo, mwebale kuwagira nteekateeka eno. St Andrew Greenlight ku Kapendagwe, mwebale kubeeranga naffe, tusiimira ddala, mwebale kwerekereza. Bannaffe aba Fancy Confectionaries, mwebale nnyo nnyo nnyini ddala kubanga n'omwaka ogudde twalina mmwe era nga mukola ekintu kyekimu, tubeebazizza nnyo. Bannaffe abayimuka Uganda, mwebale nnyo byonna. Ebirabo by'abaana tusiimidde ddala kubanga abaana baffe annyuka ayina ne bwe biba tebitambudde bulungi naye addayo eka n'akantu, so tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bukoma Nsimbi Secondary School on A level,
mwebale nnyo kutwegattako ate ne muteeka ettaffaali ku mwana w'eggwanga. Enteekateeka eno teba nnyangu naye okukwata akasente tumanyi mu ab'amasomero okumatiza boodi okugijjako akasente oluusi tebibeera byangu naye mwebale nnyo. Bannaffe abasaazi Silent Lion Mobile Money Services mwebale okukwata mu kittavu kyammwe ate ne musobola okubeera nga mugatta ku Akabbiinkano kano era ntubagamba nti n'omwaka ogujja